Zelujja tuli ku kivulu kya Gwanga Mujje 2023 studio zaffe za Cover Music tuzireese wano Lugogo ndi ne Rupi ku nkola ya video YouTube wonna muba mutufuna era nga tulina kwati batemera mu sofa embeera weefaanana obudde tebunnagenda nnyo essaawa za kawera buwezi emu eddakiika engira bingize essaawa emu ebudde eddakiika mukaaga kale embeera ndowooza ogiraba bulungi abaana abawala n'abalenzi abaana bambadde embeera nga bwenjiraba omanyi bagamba muzungu agamba blessing in a disguise so kitegeeza blessing in a disguise ekyaliwo mu mbeera eyasooka ennaku z'omwezi 10 stage omuleko gwatwala stage tomanya gwali kumuwonya abantu obutajja so olunaku lwaleero ekyetulaba oba alieko eyo oba agenda okulaba sheeno aseera kona kugenda ogiraba essaawa zonna zogenda ogiraba tegeera anti Dr. Jose Chameleone abantu bazze omulago abafunye ate bakyajja wawe togerera ssaawa eri emu naye ekiri munda bagenda kikutte so nze ndowooza kino talina kyabanja Abannayuganda bazze bamuwagidde byonna babimukoledde so kyonna kyalina okulenya Abannayuganda beetaaga ndongo ate samanyi nti Bannayuganda yabasuubiza twako mwagenda kulwanisa sitaani nomenya stage webale nnyo agenda muwanisa nandongo okuva kati paka ssaawa nga 8 bamwe bamulabyeko nga yatuuse yabaddeoko asula kumbi ku speaker apartments awo kimwangwira okwetawo nabe ekiriwo naddeeka kyobulaba ne stage we yagwa olita yatwala dakikazi wera 2 nga embeera eriwo Bannayuganda bazze omuwagira ekyokubiri kyesitamanyi nti tana oba big events omuteesiteesi embeera gyalimu ndowooza akamwenyumwenyi kwe kali ku matama wawo otunuulira kati abantu engeri gye batambulamu engeri gye bajjamu n'omulyango gye gulimu bize ayuza tiketi waba takumanyi tatala nakutunulako busungu bungi manyi bapromota b'e Uganda buli wafuna ssente abamunyiivu nnyo ate naye waba tafunye bantu ate abasaasira abayingira kati womutunulako nga takumanyi nti oli Muganda obaani abamunyiivu so Dr. Jose Chameleone big events ndowooza gwe mundi omukyala gwe soose okufuna naye simba mu cricket oval amuteesiteesi twali twabaketi babalamu abalunywa oyogera mukyala ngesindi mutegeko yeyetegeka oli yeyetekanga muyimbi mubategesi yasoose sindi yeyetekanga muyimbi na mutegesi naye ekyenjawulo no kyabadde nakyo nti ategesi omuntu gwe tugamba nti Uganda oba obala abantu bayimbira emyaka 25 basinga okuyimba Dr. Jose Chameleone y'omu kutte fulaga yaffe ayinza okuba accolades ezizezaamu ennaku zino ne nomination n'eminzaana abantu ze babateekako tazirina abo batabikubye nnyo naye nga mu bantu basinga okukuŋŋaanya abantu buli kimu akiyimbyeko nga bwe yatusuubiza ntayimba byabuwemu nati mu nnyimba za Chameleone tetunawulira nnyo lwabuwemu omulaba gwa Gwanga Mujje ogulaba wano Gwanga Mujje tosobola kumalayo gwanga lyonna oba Kampala yonna oba kifo kyonna naye osobola okufuna part of the audience ne bajja mu kujja kitegeeza balina ekintu kye bayinza okukola so mu mbeera eno Gwanga Mujje yonna eggwanga lijja kujja eri e Kampala tujja kufunako kwota e Kampala emukono eruweero nabo balina omumusangayo mu extra so nsuubira Gwanga Mujje balala Luweero mukono ebifo byonna Spice mwe yayita Chameleone agenda kuyitayo so ekyenjawulo nti aza otuyimbira but ekyenjawulo kye twetaaga okulaba aza ayimba ku cricket oval kyekipya kyaleese webale nnyo wa buli omu asobola okuyimba buli omu asobola okujja mu bbanga ekyenjawulo ne stage ekyuseemu eri stage yalina kakati akakabi ka white olunaku lwayo stage ekyuseemu teringa eri empewo gye yatwala bayitiriza bintu ka decoration kisoboka n'okukyukuteeka omuyaga ne gukiraga nti awo nnafu nekafu mukono gravity we yateeka sindi we yateeka kati batiriza side eri nti empewo newejja ekizimbe kya National Council of Sports kisobola ogiyamba kuba ajjukira empewo eba erina kuyita mu bbanga ne kati eri overshield oba eyambiddwa nti empewo tesobola giyitamu so ekirungi nti abantu batandise okujja nga bw'okiraba abantu bazze dda bajjidde ddala ddala bajjidde ddala ate bo bungi
bagenda nti tebagabye tiketi teri atuyitako na tiketi buli atuyitako ajabuzi teri gwolaba na taaga aba risk band kitegeeza Dr. Jose Chameleone shot ebadde ya bwereere enkuba yatonnya oluvannyuma lw'ennaku eziwera kuba enkuba gye twafunye jjo yasembayo okutonnya nga ekivulu ky'omukulu kino kivaawo wiiki 2 emabega twabadde tweralikira yazzeemu okutonnya obujjo nga tulowooza ne leero omulogo eyaleeta enkuba oba ekyaleeta enkuba kyonna kikomyewo bagamba eddogo litambulatambula naye olunaku lwaleero weba yakwata enkuba nga baali tebaamuwa ssente luno yazifunye security eri tight otunuulira tulinamu military police eri wabweru ne police ya counter terrorism eri wabweru so buli anajja ndowooza ensawo anyweze jacket ndowooza oyinza obutagyerabira tuyinza okuba tukivaamu ate enkuba omwana n'agisumulula mumaaso jacket tambula nayo omwana ayinza osumulula enkuba awo n'ogamba ate bannanga omusajja kyabadde kitya naye kyendabye abaana ekibracket gyentunuulira abakyala ekibracket njala bitwini emyaka 25 kwasa 35 bayingira concert alina obuyimba bwa Kigwa leero alina bu forever abawali mukwano bakabawereza so kitegeeza age bracket zonna agenza azikwata alina ne remix kasembye okukola kali akalungi aka Palaso bega remix so kitegeeza nti audience zonna ze muyimbi amaintaininze generation nga audience zonna jazikwatako nga yo muyimbi kale yembeera nga omugiraba Rupi jasobola okubeera nga abatemera mu sofa tutandikidde wano okubalaga ku mbeera nga weefaanana obudde bwongedde okukwata naye nga tugenda ba performances zonna mugenda kuba nga muziraba n'abatandisa losakirabyo security ekyekola nabatwala misinde n'ekyenjawulo kyensaba abayimbi nga toli ku line up nolaba interview eno abayimbi ba Uganda mulina obuzibu kasita bakubira essimu n'ogamba nti kikutte ng'ogamba nange kanzeekubemu amayimbi yonna totawaana bambi kulinnya ku stage y'abandi totawaana kujja backstage nga tebakulanze bino ebya bigayi nti nze njagala kubamu nti muganda wange mbadde makindi awo kupaka lasi nekulya ekikulu kikutte totawaana kuogenda kuba disappointed show erina abantu waliwo abaigenda okujja mu break waliwo abali arranged nti Chameleone tusuubira okuyimba ennyimba nga 45 so balina hit eziwera ebibiri so abaagala okumuwerekerako mujje mulabe bulabi ng'abajja ku Spice Dana abajja Bebe Cool Bobby Wine Bebe Cool Chameleone bonna baaleene bawagira yajja ate abantu bajja kuba bali twamulaba yajja n'abeera impresses eno wekitabo kikyayimiridde tukyalona kati kulaba stage ligenda kubeerako highlights za show ne highlights z'olunaku nga bwe zinaabeera n'abaasiwuka empisa tabulamu tujja batubala biga yasiwuka empisa ku festival ya Kenzo wano tetumanya ani ayagala kuyimba nnyimba nnyingi ne bamugjayo so bingi byonna bisoboka tubiraba ku nkola ya video YouTube ne ku Captain Music mu mbeera eyo so Rupi abantu tujja kuba nga tubeeyongeza musigale ku mukutu bukigwawo mugenda kifuna amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda okufuna ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba so biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde so nawe nkityo ogwo omugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo newe njagala simbawo muddo kisoboka n'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube gulina emirandira gitya guba gujja mmera yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu
sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli